eyali ssenkagale w'ekibiina kya FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye olukungaana lwe olwokuna lutute mukono mu kaifo gwaliko okuperereza abanna FDC okumuwandako eddusu abakwatira ebbendera ku kifo ky'obwa pulezidenti omwaka ogujja. Dr. Besigye asookedde ku Jobia Hotel ng'eno asinkanya abakungu abeegattira mu Ntabamiruka ow'ekibiina kya FDC. Eno Besigye akalatidde bannakibiina obuteeyawulayawulamu kubanga kati balina okusomozebwa olw'amama Mbabazi okuvaayo naye okuvuganya nga tikumpi naye alinga ali ku ludda oluvuganya. Abamu bambuuza lwaki tobivaako mbiviireko ki nga sinatuuka kubeera n'eggwanga mwendina ki obwannannyini nga sinalwanirira ne muntu omulala ndwanirira ani nze kennyini mbe n'obuyinza mu ggwanga lyange mbe n'obwannannyini mu ggwanga lyange era nga njagala ne bannayuganda bonna era babeere n'obwannannyini wa mu ggwanga lyaffe. So basebo ne banyabo mbasaba n'obuwombeefu obw'ekitalo mumpe obuwagizi mumpe katiiki nkwasa ebbendera entalo nzikulembere tugende mu maaso eggwanga likole ki. Yayongeddeyo mukono ku kisaawe ky'essaza ng'eno gyakubye olukungaana olw'amaanyi. Aniriziddwa abasentebe b'ebyalo ssaako omubaka w'emukono munisipaali Betty Nambooze Bakireke n'abalala. Besigye nga tannayogera omubaka Betty Nambooze asoose kumwaniriza era n'akunga bannamukono okumuwagira mu kaifo gwalimu okwagala okukyusa eggwanga. Singa muli bakambwe singa mwatuyisaamu dda ne ku kibooko kubanga mmwe ekyokukola mukikola naye ffe abakulembeze ffe tukyabakoze eki okulwanirira enkyukakyuka ezinassawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya zaaliko mu kiseera kino. Ategeezezza nga bw'atagenda kuddamu kugenda mu kkooti ng'abbiddwa obululu nga kati alina obukodyo obupya bw'agenda okugoberera obujja okulemesa ababba obululu obwa FDC. Olwaleero yategeka yali alonda yategeka enkalala z'abalonzi ezo ng'akyalina ki n'obukyansi nga tanakola ki era bamujja ku bwami komanda akyategeka enkalala zaki. Enkalala zonna ze mwali mulonderako zonna ezo mu bumenyi bw'amateeka bakola ki bazisazaamu. Olwaleero abanaalonda n'abataalonde kintu kirala nnyo. Olukungaana lwa Dr. Besigye oluddako lwakubeerawo mu kibuga ky'Ejjinja olunaku olw'enkya. Ernest Kyaze ne David Musibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.